Kigambibwa nti omukyalo ono abadde atera okukyusa amannya era ekyatanudde abatuuze okutemya ku b'ebyokwerinda kwe kumulaba n'omwana omuwere so nga babadde tebamulaba na lubuto. Ab'ebyokwerinda baliko be bamubuuzizza naye nga tammuka bulungi, bwe batyo kwe kumutwala ku ddwaliro lya Bukomero erya Health Center 4 abasawo gye bakakasirizza nti ddala ono tazaalangako. Mukadde yamubuwa yali alwaziza mwanyi yajati ndakunda twara omwana agokomusaiza yamunagaho yagenda ani yamukuwa no mukikuru akarwaza munyanyi mukadde yamubuwa yali alwaziza mwanyi yajati ndakunda twara omwana agokomusaiza yamunagaho namubuuzizza omwana wamuzaalira wa nangamba yali agenda mwana yamuzaalira ku kkubo ng'agenda erubaale okumpi n'eggombolola we yazaalira omwana nti naye yeewuunya okulaba ng'azadde omwana kubanga okusooka emabegako yagendako ekona kiraka wano ekapeeka mu kiriniki emu okwekebezaamu ne bamukebera omusulo ne bamugamba nti ali lubuto ekintu kyesakkiriza bulungi nayongedde okumubuuza oba ayinako awantu wonna we yagenda mu ddwaliro okunywa eddagala naŋŋamba tewali walala we yagenda okuleka nti ye yazadde buzaazi mwana. Atwala poliisi y'Ebukomero David Twinamasiko agamba nti batandise okugenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga eno. Someone is suspected to have stolen the key from Rubare Hospital. So we are yet to establish whether it is true the key was found in Rubare Hospital or she was stolen. Kinajjukirwa nti mu bbanga ettono eriise waliwo omukazi yabba omwana mu ddwaliro e Luweero yali yaakazaalibwa era ng'ono baamukwatira Kiboga.